Muyimbi Idrisa Musuuza aka Eddie Kenzo, the big talent CEO, the President Uganda National Musicians Federation, avuddeyo n'aba ng'asekerera n'okuba ng'ayanukula abo bonna abamubuuza ebibuuzo. Ye byagambye nti ebibuuzo ebyo tebiri ku mulamwa, nti banoonye engeri y'okumuba nga bamubuuzaamu ebibuuzo ebigasa. Mulowooza ebibuuzo kye bamubuuzizza? Gwe bw'oba olaba abakyala abo ababiri oba omanye nti ebibuuzo bikwata ku abo. Nja kuba nga ndukuwa. Tuula kkalira nywera era nkugamba kimu nti omukutu oli gumu gwokka, that is NCK TV. Tuweerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tonaba, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu, nza mawulire wendi nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako mu bujjuvu. Nze nabagambye mu ntandikwa ya leero nti nze abayimbi bano bonna bange. Ndi tiimu Rema, ndi tiimu Eddie Kenzo, ate ne mbeera tiimu Fiona Nyamutoolo. Bonna teri muntu yankola ekikyamu. Nedda, bonna nze mbaagaliza ssanyu. Njagala kulaba mukyala Rema nga musanyufu. Njagala kulaba Eddie Kenzo nga musanyufu. Njagala kulaba Nyamutoolo nga musanyufu. So, byonna nze bibakwatako binsanyula. Era ndiwo kubanga mbibaleetera ate tusobole okuba nga tumanya bigenda bitya, bitambula bitya. Lwabadde ennaku lwa yesterday, nakoze wano mboozi actually ne mbagamba nti Idrisa Musuuza yagenze n'abanga odalinga jazze ya Chelsea ng'eri special ng'eviira ddala mu London. Jazze eno yabaddeko signatures zonna ezabaddeko signatures ez'abasambi ba Chelsea bonna. Emboozi eyo gye bakoledde n'agiwa mukyala we essaawa eno gwe tumanyi Onalewo Fiona Nyamutoolo. Era yamaze ogimukwasa n'amugamba nti gyambale. Jjukira omukulu Eddie Kenzo wa Chelsea, omukyala Fiona Nyamutoolo awagira Arsenal. Ayina ensonga ye lwaki yamugulidde jazze eyo, era ayina ensonga ye lwaki mu jazze zonna, mu ttiimu zonna yamugulidde jazze ya Chelsea, lwaki si ya Arsenal. Kubanga ffenna tukimanyi nti Onalewo Nyamutoolo yeesobola, era naye ne bw'ayagala kgenda London agendayo era n'akola order, oba oliawo n'asinkana n'agenda ne Emirates ne bamusayiningirako bw'aba ayagadde. Of course biba bya bamanyi buli kimu nga kisaanidde okuba nga kikolebwa. Naye yeebuze lwaki yamugulidde ya Chelsea. Ffenna awo ne tugamba era n'asekawo ye kennyini. Naye ebibuuzo ebibuuziddwa Eddie Kenzo bye bino. Nga omanyi bamubuuzizza ekibuuzo nti twalabye akatambi nti yadde tewavuddeyo mu butongole n'olaga nti yeggwe aguze oba eyakoze order ya jazze ya Chelsea, nti naye twadde tukuwulirayo mu background nga ggwe kennyini omugamba yambala era n'agyambala, nti era tukimanyi bulungi nti ggwe oli muwagizi wa Chelsea, nti which is not bad, nti naye ekibuuzo kiri nti lwaki we walinga ne mukyala Rema Namakula ye nga lwaki tewamuguliranga ezo zijjaze, nti nga tetwabirabangako, era nti Rema atuuse okuva ewuwo nga tetumanyi oba awagira emipiira oba nedda. Ekyo nno kibuuzo. Eddie Kenzo kyaseseewo n'abagamba nti ebintu ebimu tebirina kubanga buli kimu kikola ki? Buli kimu kiggweera mu kamera, oba nti buli kimu alina okunnyonnyola. Ye agamba nti alina ensonga ye lwaki yaguze jazze eno eya Chelsea, ate nti mukyala we awagira nnyo ebyemizannyo. Naye n'agamba nti ebibuuzo ebimu nti muyitiriza, nti mwagala nnyo buli kimu mukimanye. N'agamba nti lwaki temuwa Rema ekitiibwa, mumuwe respect nti ono omukyala mufumbo.
nti at least bwe muba mumubuuza ekibuuzo mubuuze ebikwata ku bo ababiri ye ne Nyamutoolo. Naye ate n'agamba nti ne Nyamutoolo asaana respect ye ng'omuntu, si buli kibuuzo nti bajja kubuuza mwalidde ki, lwaki twabalabye nga mutambula wamu ate nga mukimanyi nti mwami na mukyala. Agambye nti Nyamutoolo minisita essaawa eno naye asaana ekitiibwa kye, nti bwe baba akikoze aba yakikoze ng'omuntu akolera mwami we aba abadde waka. Naye agamba nti omukyala Rema mumuweeko respect kubanga essaawa eno mukyala mufumbo. Ebyaliwo byali bya dda. Nti lwaki buli kaseera bannamawulire baba babizza? Buli kaseera baba babizza. Nti muleke essaawa eno nti buli omu yabiikula capita mpya. Nti Rema alina omwami we. In fact abagambye nti kyandisinzeeko ne mugenda ne musisinkanako Dr. Amza ne mumubuuzaako ekibuuzo nti naye Dr. Rema awagira eby'emipiira. Nti kati essaawa eno omuntu omutuufu okubanga abawa ansa gye mwagala ye Dr. Amza. Nti kubanga essaawa eno yali ne Rema era yategeera Rema ayagala ki tayagala ki, ayagala kino takyagala. Nti okusinga essaawa yonna buli omusangidde nti buli Eddie Kenzo waakolako akantu oba akoledde Nyamutoolo era muleetamu Rema, oba Nyamutoolo yakoledde akantu Eddie Kenzo nti muleetamu Rema. Nti omukyala oyo muwe respect Mama Mal. Nti Mama Mal asaana respect. Si buli kaseera buli kimu ate Rema kino Rema that, Rema this. Nti omukyala yamuvinga on. Ayina omwami essaawa eno amutegeera. So nti bwe bubanga mulina buli kimu kye mwagala okubanga mumanya ekikwata ku mukyala Rema, nti mubuze Rema ye kennyini oba mubuze Dr. Amza. Nti ebyo byaggwa era relationship yaliwo neggwa. Nti essaawa eno yasigala kitiibwa kya Mama Mal. Nti ekyo nkimuwa era akigwana. Nti essaawa eno oyo mukyala mufumbo. So siina buli kaseera okubanga Rema this, Rema that, Rema this. Nti omukyala muwe respect. Nti mumuwe respect. Nti essaawa eno omuntu ali mu bulamu bwe ye ye Honorable Nyamutoolo. Nti ovuwiiki naye si buli kaseera nti ekibaddewo mugende mubuuze gwe naye Honorable Nyamutoolo. Nti nedda. Nabo beetaaga aka privacy nge husband and a wife. So agamba nti ebyo ebirala bannange nti mulekerawo ebibuuzo ebimu muyitiriza nti abannamawulire nti ako kantu kabadde katini kaabwe nga bo omwami n'omukyala bwe bayagulidde mukyala we jazze kati ekyo kirina buzibu ki? Agamba nti kirina buzibu. Osanga Rema tawagira bya mipiira, osanga ne Dr. Amza tawagira bya mipiira. So agambye nti ebintu ebimu mubireke nga we biri, ate ebyayita mbu biba byayita. Ebyo byayita. So nti next time muba mumubuuza bambi nti omukyala ono muweeko emirembe, muleke kubanga mumudraginga mu buli kimu buli kaseera Rema nti mulekeraawo abannamawulire nti mukisuusa. Omukyala mumuleke nti bw'oba alina ekimwetaaga okubanga mubuuze omwami we ye Dr. Amza. Nti ye essaawa eno ono yamuvinga on n'obulamu bwe ne Rema kati ali mu bulamu bwa muntu mulala. Ndowooza ensonga eyo ntuufu. Kituufu kubanga essaawa eno ono Rema mukyala wa Amza. Siraba lwaki ate Eddie Kenzo yabaddamu ebibuuzo ebikwata ku Rema. Yes, tuli wamu era nga tukyatambula wamu nko tukyali gumu, that is NCK TV. Gwali atana subscribinga kikado bingo subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga likinga, sako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu amawulire nze wendi nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona woli wona wosinzidde. Sigala naffe nja kubanga tukomawo temuvaawo.